Kati okulwana ne timu no slip mba nwanisa mulimo gwange. Sheeba munene nnyo asinga ne timu no slip mwenva. Atali wakabingo oli eyo tunula onnetegereza ku TV ayataka yukuba toli wakabi kwenkana Kabako. Terinya le bayita Sheeba munange ddene ate ku bwakabi bwe Sheeba jadda je manino okudda. Gwe kwata Sheeba wabyo bokwateko yonna James Koloba ne mba nali wa DJ Michael gwe kwata ku DJ Michael ngate je nakolera. Gwe kwata ku Michael. Nebo kwata ku Sizamani nze buli we nayitira buli we nayiso omukululo nkukwata. I'm always number one. Kabako ate they don't mention me on the list. Tugene mpola mpola. Sagala na bya list nze sibera na ku list. Kebera ku Instagram tuwanikayo butebe. Gwe kebera olabembu yakubye bawa abejindi yabalambula South Africa yabamala taka abadda muddi. Look at the profile. Tadawo n'omukulu Bebe kulu. Nkuba boy Anga mutalabikira ku list ya Bebe. Atonyanga muntu oyo nga tuli mu mboze zigenda mu kulanya abawagizi. Manya gange bampita General Majega kutaka infant takataka na nitabo another problem bawagundi tata wagundi. Yenze. Engo olyotya. Alhamdulillah, I'm fresh and clean nicely. Mad. Omukulembeze w'eggwanga yatutadde. Ensi bagitadda just abantu bali tebakimanyi naye nga zetandikidde bwe mutandikira mubende mu Simon's Garden ngena kusomweza abiri mu nyalo nyine bagulawo. Ya wentandikira. Jotandikira mbantu. Je ntandikira mbantu bange ate ekyenjawulo ekiriwo bantu bange tugenda kuchakala bwe tuchakalire wagazi ate tuchakalira raisi 15 ezaddi obezaawa 15 za Uganda zetugenda ngo kuyingirira mu kusooka okuvena kuzomwezi nga 24 era 24 ndi mubende 26 mu abeka sambya mufudde then ate nkomeo wane wape wetuzoganyaza eruka yandoza mu nkoko nduddo jirya ndi wa 27 naku zina abaana balese style ya Kabako nyuma nyuma nange nyumira nawe banyumira kinga yanafutukene baga wali ayambalanga Kabako nange binkuba manyo bunu bugenda kuyingira 3 mu Kampala kubadde bujja busatu kati manya nti style bwejja wano manya abantu tugenda batta bayidde the fans them abana ali atya alhamdulillah rabbil alamin kanyirira boya nakuzina toka mana kakafuna nakajja mpiji kumbe kaza data chabitya nese bukazi woda we kagenda okudda by the way Valentine's Day okubuka abantu obutababulira program zange Valentine's ngenda kubeera ku Sun Beach na Bugabo Kivulu atera kyange nze nkulidde basi yonna egende na Bugabo abana yagenda okubanga backinga abere era nonya wali wagwa naye basi ejjudde abayimbi bangi nnyo nonya mama Kikaba wagwa era waka nonya omutto kuba luno olunaku lwabagalana naye omutto gwe weguli obvious. Okay, Kabako nga tuvudde waawo katono natusonyiwa okubuuza kino manyi bye tubuuza nkimanyi bingi nnyo kuba ate n'ekirala kyenjagala okubata manyi nti bagenda kubagula buli wamu baguddewo nze eri ewaffe Butambala gye nsookera waffe gye bansaala era enkya ngenda kubeera waffe nga ndaga security ekifenge gye ngenda okukola musookera waffe Kibibi ngenda kuzomweza 29 ennaku z'omwezi 3 ate ngenda kubeera Gombe mu kisaawe era waffe mwabe munyonyo gyensula mwe mugenda kundabako nga bukyalinga 28 nga kafesi tebanaba kacyankalanya mad crazy energy mbagambe ki kyemulina okujja nakyo mujjenga munywezezza obuguwa kyekisokera ddala for the last 2 years I think I've pumped the baseline wagulu nyambukayo ne wansiga vuga kakati Kabako oli muyimbi owamanyi mu ggwanga wafuse taata oli musajja wa family kuva data ndi taata kuba muwala wange atula P7 omwaka gwo era watongezeko n'omulala obaka sukali obaka ate bwe kana atabulamu era tujja kuba mwawo n'abalo kankomaawo. Okay, Kabako abawagizi omanyi batutuma bingi nnyo gye muli mu abayimbe kuba fa abatuukirira abawagizi ate kirala tebalina bye babatuma abawagizi abo bennyini tugezaako okubagamba naffe tubatume naffe tubagambako ebbanga lye mubadde musirise katubayise bubi bawagizi mmwe kamulabe kamba kube mu bulone gye muyita naye wayi ensonga y'ettaka wagimaliriza ttaka mu ttaka eryo byaggwa dda kyovula n'olusulunyirira ebyo by'ettaka byaggwa dda era mwenna munaafuna mukakisa ng'abawagizi ne bannamawulire n'abalagako mbalage naye kigamba nti ttaka nwayo yalitwala Jeff n'akwokyayo kasente mu bufunze ettaka lino lyali ligenze wala mu lulimi olwaffe Oluganda era bagamba bw'onyigiriza ennyindo evaamu omusaayi. I think obwamaanyi bwange obwakabi bwange nalaba nga nyigiriza ate nyigiriza bwakabi bwange ku kintu ekitono
ku kintu kye nsobola n'okukolera ng'essaawa eno ne bwe nzirayo mu syo nsobola okufuna ery'ettaka omulundi gumu. Nalaba nga nnyigiriza obulamu bwange. Ebimu sobola nabyogera, nafunamu injuries nnyingi abamu gye batasobola na kulabako, nafunawo ne time erwala abantu batasobola na kugimanya, nafunawo ne time nnyingi kwegamba nenfuna buli mbeera nenge embeera yenjigiriza kintu kimu baboyi nali sikimanyi mbw ate nfuuse kasajja mbw ate nkuze nnyo ate nfuuse badman mu city era ettaka eryo lyandeetera okumanya nti nkuze nvudde mu bakayana ngenze mu banoonya ngenze mu basevinga ngenze mu batereka ebyabwe ngenze mu basirikira ebyabwe ngenze mu bakolerera ebyabwe ngenze mu bakolerera abaana baabwe n'okwagala ensi yange kuba ettaka eryo ttono naye lisobola abantu basobola okwetematema ng'ate tuli mu nsi yaffe entono eno ettaka eryo ttono tusobola okwewalana emyaka gyonna nga twewalanira nno manyi ki ttaka lya ettaka eryo tuyinza okwekyawa fenna so saagala kukyukaawo. Kigambibwa nti ettaka eryo lyakuleetera n'okuba nti nowavaayo ne mu TNS era tokyaliyo. Ate sisuubira kubanga TNS always nze TNS as you see era negwetoleka emotoka yange TNS goboza olabye eki lwaki tobuuzizaamu njagala kulaba owagagamero n'ebipande byotimba nga tetulabako TNS. Ebipande shows kuliko nabayimbi abatali ba team no sleep oba okitegedde ate waliwo n'akagamba ak'oluganda nga ko ka luganda mwino kakootingira ddala kagamba gyova toyombye mukakootinge bulungi akagamba ako kati ate gyesiyombedde gyesiyombedde manya gyesiyombedde bebange ate siyombera mulimo gwange kati okulwana ne team no sleep mba nnwanisa mulimo gwange. But buzibu ki obuli awo? Obuzibu buli ku bayimbi oba buli ku TNS boss kubanga tulaba n'omukyala yavaayo Sheeba ate yali kyaliwo nnyo asinga. Ate munange ku kya Sheeba is a big brand. Munene asinga ne team no sleep mwenva. Wanjisebo. Sheeba munene nnyo asinga ne team no sleep mwenva. Kyentegeeza mukyo tomugatta nnyo mu mboozi zange. Wakabi nnyo omanyiza omuntu wafuukira wakabi n'okumwogerako mba nti omwogerako watya munkootinga bubi kati ne Jeff wakabi nnyo nesobola mwogerako nze soogera ku baakabi era atali wakabi nja kulumba atali wakabi ng'oli eyo otunula onnetegereza ku TV ayataaka yo kuba toli wakabi kwenkana Kabako soogera ku baakabi abakabi ate bembeera nabakabi mwempise kati nze mpise mutanuulo omwo gye sasobola kunyumya abamu temufunayo na time etuulawo kuŋŋamba mbu Kabako wayitawa mpise mutanuulu eryawo myaka 15 the likes of my friends mbeera mba wa big up era mbeera mba wa big up all the time kati erinnya lye bayita Sheeba munange eddene nange ndyebalama oba okisegedde era nange nondebira wano Bwakabako bwange Sheeba ku show zange mumulabadde era mumulaba ku launch Sheeba akubeereddewo ebbanga lingi nnyo yavaayo twali tumanyi nti obwakabibwe Sheeba bwaliko nze mba mulinze na ku launch yange kuba mba njagala bamenye ekyalo kyonna ne bino nga tuyitaayita eno naye alina obbayitaayitamu eyo ate ku bwakabibwe Sheeba jadda gye mmanina okudda kuba abawagizi bo abawagizi be bamu be batuwagira kyentegeeza jadda ffenna tuyimbira singa mbadde bolo boy awo wali badde ogamba Kabako togoberera Sheeba goli musambi wa mpiira naye omulimo gwange gwa kuyimba ne bwe mwewala pate oba oliawo nga bakulanga ku pate waliwo pate awo ze badde batulangako endovu ya pate ne bwe mwewala otya Sheeba omugwako ku pate ne bagamba Kabako bomala okuyimba Sheeba yaddako so it's better nze nenwana gye ngamba bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be bangi bonnemerera nkwegattako kuba ab'okulwanisa be baki be bangi era kyova olaba one day oba time back mumanyi lwaki mbadde nze bw'okwata ku Jeff nvaayo kuba ab'okulwanisa bangi nze era nvaayo buntu singa okwata omuntu mukwate wabi mukwateko ewabi gwe kwata Sheeba ewabi oba okwateko yonna James kolaba newe mba nali wa DJ Michael gwe kwata ku DJ Michael ng'ate gye nakolera gwe kwata ku Michael ne bwe kwata ku Sizamani nze buli we nayitira buli we nayisa omukululo nkukwata owaye tubadde tuli awo Palaso naye n'atimba
yatikise cricket oval atimbe munaye era banaye muti ajitimba ajiwulire ajitimba ajiwulire which is good bwaba atimbe cricket oval which is good kuba siyaji ne fikfameka ajikubako ne General Zamba yajigulawo koyi nze wenasoko jingiramu agenda jikuba amapalaso kuluno basaga jikubo jabye ateze beda ku listi za batakola nze list I'm always number one Kabako ate they don't mention me on the list tugene mpola mpola sagala na bya list nze sibera na ku list nze nyini nze ndi list atombuze list Kabako tugene mpola ogambye nti tobera ku list za bataki zabata working out ani atakola they don't work out look at the calendar kebera ku Instagram tuwanikayo butebe gwe kebera olabembu yakubye bawa abejindi yabalambula South Africa yabamala taka abadda muddi look at the profile ekikogeza kino lwakuba badde bulaya nkuba boyi nzije wamwawe emilyango nkuba buza bebutambala jendaga kibibi n'ebitu bakutaddawo n'omukulu Bebe kulu nkuba boyi mu Uganda yonna gwe nyinza okwewalamu ekintu kimu ali magere kuba ya kakubiru naye nkuba gwe buza liri puzzle gwe buza gravity gwe buza ani nkuba ninga bidongo sibula ku mukolo olane ennaku zino banteeka ku menu zino zigenda okulibwako you want to see Kabako ndi ku menu ndi ku program ezigenda okulibwa obusungu ngoyina bungi ku list y'omusajja I'm so happy not list but last ninze ndi kusebo ndi ku menu sirina ku list bwokebera ku menu bani be mwagala eyo kati genda obuuze esaawa eno babitadde balinzaani kebera luwero balinzaani kebera mutukula balinzaani genda ku list genda ku billboard olabe omwana ono nina lozi yalimba ebipande ne mugano omuntu goyimbye mbu ku bipande inzali ku bipande from COVID I thank God nebaza katona kansoke nchebaze ne banna mawulire njala nafuna yo ka meeting ne banna mawulire abatono ku Sunday no inshallah mashallah taale wange mulye kakoko mbanyumizemu ko bine ebintu biri alali mwe mubibadde mu birabye mwebale nnyo nze myaka 2 nsula ku pillowcase owe magera agenda kulabikako ne Bebe kulu ku kivulu kyaffe ku kivulu kuno sibayise bombi kuba oliye yagaggawala tomugatta ku eyo list oliye yagaggawala is a big man in town ate Bebe kulu oli muyimbi ne program nyete nafuluma program kati zigenda maaso ndala nnyo mu Uganda kati tuli mwanda bayeggulu nakoma mu hoteli gomera nakoma mu hoteli nga ninzo olunaku luno olw'ennaku zino balute era bino bidongo tebabalimba mbu batadde baani nabagamba bagenda kutanze kwendi ku list y'abata tani kokolanga ennaku z'omwezi 24 buli woolaba Kabako yingira omukulembeze y'eggwanga singa avayo naga nti no tufunyemu ku yagamba dda emergency ebintu byongeddwayo emergency era tebagenda gigamba bebutambala emergency tebagenda gigamba bekibibi emergency bagenda gigamba beggombe emergency bagenda gigamba abantu abatalabayo abateebere abatasobola kwebereramu emergency eyo katuli muddwalo kati mulamu ulire ebigambo bino wammanga kobera akayi ibanda mutukula uwa unenkindo namu agenda kusabatula ajandi naye tugenda uno ayimiridde tugenda kumuleta yeye yagamba etandike ye uzali agambe yake uzali agamba mbu etandike yake emuntu evuge tutajuwulira n'ekirala muno bubaka bwakwebaza bannauganda okwekuuma notulindirira ebbanga liripaza abantu batulinze boyi Enyonte badde nnyo. Tu abantu tubaswamye. Boyi tuswamye abawagizi ffe tubaswamye. Mwino kujja kubisalunga. Mukikasene go tandikidde wa kuba basajja buli oli. Tutandikidde wa ulirono ebidongo byatandise dadda twatandika dadda tugenda kutandika ennaku z'omwezi nga 24 tuineyo gye tuli mu bende ennaku z'omwezi nga tuli ewantu wa mirundi buli wowulira Kabako topiki kasente liri puzzle lunabe yingira kyobakola keramu ekyokubiri chakala ngo chakala kulisikiyo ne sente zo zonna zichakale kuba bulire bigambo bino wamanga teri abiri munnya zikomawo
teri abiri mukaga zikomawo teri abiri mu zikomawo teri wabula abaana abato kino kirango mukeere nnyo weba weekend mwe tubakuba misana eyo feze fulume Shidisayo yabuzeeko wano era Shidisayo ali ku menu mwe nange mutalabikira ku lisi ya Bebe tonyanga muntu oyo nga tuli mu mboze zigenda mu kukulakulanya abawagizi